Medad Lubega Ssegona akali amagwa byonna byoyagala bikole oli Wakibiinakyo tewali agambako aye tunakola ki gwatandika ekibiina kyo gwe nannyini kyo gwe nannyini buyinza gwe nannyini buli kimu n'ekyo byonna byagala bikole ekibiina kikyo gwoyagala gwoba olonda gwoyagala gwoba ogoba gwoyagala gwoba oyingiza gwe byoyagala byoba okola kuba ekibiina kikyo gwe nannyini buyinza aye tunagamba ki munnaffe naye kimanyi bangi ababikoze nga gwe naye nga tebamazeeko nabyo obubaka buno Medad Ssegona abusindika eri General Kaguta Museveni okulonda mutabani we okuba nga yakulira amagye n'ebitiibwa byonna agambye tajja kumalako asaaga tayinza kuba wanjawulo ku balala katubifune Kasobeza yazzeemu okukola ensobi ensobi etakolebwa bantu balala abagunjufu nga taswadde kulonda mukyala we ku bwa minisita oyo tasobola kuswala kulonda mutabani we kukulembera magye abasooka okubikola bonna tebamaliriza bulungi naye ayina ensonga ze lwaki yakikoze abala yali awadde omutabani amaanyi mangi omanyi batugamba mutabani we kati bwebanabeeranga mu meeting z'amagye agenda kumuyitanga daddy oba commander in chief omanyi bangamba nti lumu bali mu cabinet mama Jeni olulimi ne luseerera n'agamba n'ayita Museveni we yowe ng'olwo asala ku linnya lya Yoweri amugamba here is addressed as president oli n'agamba kankomewo n'asooka yeetooloolamu n'agenda amala okuggwamu ekiwuggwe kano najja muyita daddy mu cabinet alina ensonga ze zino ensonga esooka Museveni abadde tayagala mutabani we yesimbewo 26 nga babadde babalimba Museveni yabala nti mutabani wajja kwesimbawo 31 kubanga naye akyayagala ateebereza nti wakati wa lwaleero ne 31 Katonda ayinza okuba amuyise simanyi ani yalimba Museveni nti Katonda akubuulira ebifaanana bwe bityo Museveni ekisooka si waakufa kati Museveni alina okubeerawo nga tafudde akaddiwe awulire ku nnaku nga tufuga Uganda obulungi nze esaala yange abeerewo tufuge Uganda bulungi Museveni awulire ennaku afune ekiziiro mu mutima ati alowooza nti ayinza obutatuukayo n'olwekyo kanveewo just in case nvuddewo nga amagye galina okutaking over owokuntikko yaba taking over naye owokuntikko si be ba taking over all the time ekyokubiri ayagala mutabani we amuteeke mu vantage position nti bwe ba mu retirinze 31 agenda nga mu magye bamutunuulirako ng'omuntu akulembeddeko ku magye ye ego ya Museveni naye tufudde bagenda tukuba olaba badde atukubira bbali naye kaakati ng'atudde wali mu ntebe ekutta omuggo tuli mu kiseera kizibu nnyo kitulina okukola nekeme kubinga Bbugwe amenyesemenyese kwe kwekunga tusitukiremu tuzimbe Bbugwe omujja kubanga Bbugwe amenyese mutabani wa gundi nga bwe batugamba nti mutabani we nga yatuddawo emigga egigenda otunyookerako Katonda yanaamanya kabineti njagala kusaasira mutabani wange Vincent bamulanga Kisempijja omusajja n'akola mineral shuffle y'abantu simanyi 5 nga gwe target gwe gwazze oggoba n'akubandolenga ne Kitutu ne Nandutu omwana waffe yabba ki omwana waffe yattani okutuuka okumutagetinga bwatyo n'amala omugoba n'amusikiza omumyuka we muto wange mukulu wange Yakobo Oboth kisooka namuweereza dde obubaka obw'okumusaasira ebizibu by'okwongera okugejja Oboth by his nature is a decent man tosobola mu deployinga mu kabineti ya Museveni n'otamusaasira ffe abamumanyi ate abalabye Museveni nga tukula so mpijja musajja wattu kakati Museveni naddira bamobilizers ba PLE bonna n'abaleeta
eri n'abajjayo yayagadde kutwanguyiriza twekunge tugende tuwambe PLE tugize eno nga PLE bwevuddewo nga terina bukulembeze tugende tuyoleko be tuyodde tubaleete abanaafikawo banaakunkumuka baddayo wa Museveni ne tunabatuleese eno baligenda okutuuka okusirwala okuddayo ng'era tumaze okubozaamu bamaze okukola oba oliawo mu kiseera ekyo bayinza n'obutaddayo nga Museveni tumaze omusuula. Njagala kuyozaayoza muganda wange Balamu kubanga ye ali ku level eyozaayozebwa okuyingira mu kabineti ya Museveni. Abo be bantu balina okubeera mu kabineti ya Museveni. Era nkakasa kati agenda okuyiga okwambala essuuti asibe ne taayi bwe buyambi bwange bwe ngenda okusooka okumuwa. Era njagala okubayozaayoza mugenda kuwona ekisweta kya kipaapaali. Balamu agenda kuyiga okwambala essuuti n'okusiba ettaayi. Era bwe buyambi bwange bugenda okusooka gyali. Ewaffe banje ajeeka kyekiseera twetereze tuve mu kwerumaaluma mu buntu obutono ennyo atulazeeko. Ekyokubiri kaakati eri gye yali atumye mutabani we he has demobilized tugende tubanone tubasombe luno lwe tuli mu lutalo era saagala ffe twekuluntaze nti abali eyo bonna babi bajje tubanaaze olidde tubatereeze kubanga mu lutalo abo bonna beetaaga mu lutalo bwe tuba tugenda tutwala n'abanaakola ebyobusiru bonna tubeetaaga mu lutalo olugoba Museveni era naye bwe yali agenda mu nsiko abasiru n'ababbi yabatwala kakati olwokuba naffe tuli mu lutalo lwa mugoba n'ababe bwe munaabamu abagezi tubatwale bwe munaabamu abasiru tubatwale bwe munaabamu abazigu tubatwale oba oli awo bajja tuyamba okumukola ki okumuggyako tunaabanaaliza eno ne jik. I know that he's going to start wearing suits. He will learn how to tie a good knot of a necktie, and that's my first pledge to him. He's welcome. Well, we should brace up for more. They are going to beat us. The first, they are going to beat us. The second is for Ugandans, those that take long to understand basic facts, to understand who Museveni is. He's a chauvinist of sorts. And I always thought he was a religious, a tribal zealot. Now I think he's a family zealot. He believes so much in empowering his family to take over everything that they think they need to take over. But he's a clever chap. One, he had empowered his son so much, and he realized that the speed at which the son was moving is not the speed that he wanted. Because Museveni does not want his son to run for presidency in 2026. Museveni wants his son to run for presidency in 2031. But he realized that the level of empowerment and the speed at which the boy was moving could be dangerous in 2026, that the boy might be tempted to run against him. You know, when you have a family that has no limits, anything within that family is possible. In Parliament here, I've ever seen somebody who stood with his son, I think 8th or 7th Parliament, and he lost to his son. So, this man, Muhoozi, given the family history, Medad Lubega Ssegona Atabuse asobeza yazzeemu okukola ensobi. Ensobi etakolebwa bantu balala abagunjufu nga tawuli ensonga za mutabani wa Museveni okuba nti yamulonze n'amuwa obuyinza obuyitirivu zoogeddeko bw'atyo n'agasobeza yazzamu okukola ensobi. Omwana kintu kye yali yamutuma yalabye kikulaakulana mangu n'atyamu n'agamba nayinza okuyiwa ekintu kya muzannyo gwange kanjira mutereka kamuzeeko ebbali ate nsooke nze mpitewo ayinza okunninnyira mu kintu ne kiyiika wano n'embulwa bwe nkirondawo kwe kulaba nti nno yamuggyeyo mu bintu byonna n'abigolongotanya n'abantu byonna n'abawa obufu mu
mu government ye osobola okulaba nti no amuyiwako tuwota amukakanya nga alina gy'amulindira eri ati ne kati essaawa yeeno okweddabulula ffe nga bannankyukakyuka twesitule tutandike ekintu bujja okulaba nga tusobola okutereza eggwanga lyaffe Uganda nga tubakwata anaweya baba bakyali mu bino naffe nga tubayisaako eggaali so okutereza eggwanga lyaffe batutwala singa tubakkiriza ne batutuusaayo tuyinza obuteeyagala tuyinza okukaaba amaziga nekino tulina okukikola katikati ng'obudde bukyali tubegobeko nga ebigambo tebinaba kwonooneka nnyo eggwanga lyaffe tulizze mu mikono gyaffe bannansi tube ng'obweffe tulina obuyinza omukulembeze byonna byakola abikola lwakuba ffe so tabikola lwakuba ye kati nekyo kye tulina okukola omulimu gwe tulina okubeerako era gwe mulamwa gwe tulina okutunuulira ennyo n'okulwana ennyo okutereeza eggwanga lino buli kimu kijja kutereera singa tunamanya kitwetaaga era singa tunassa kimu ne tugamba nti ekimala kimala tusinzidde wano tutandise bwe tuti okutereeza eggwanga lyaffe Uganda buli kimu kijja kuba bulungi kale mbaagala nnyo Mukama Katonda saba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bwana bakkiriza ddunda lugaba namugereka bataayo mweraba